Okutegeeza nti yadde nti amawulire agavudde mu basawo n'omukulu akuli oludda oluvuganya gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi ge bategeeza eggwanga nga bayita mu bannamawulire ge batangaazizza nti omubaka Sseggirinya tannaba kuba ng'ava mu bulamu bw'ensi. B'abantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala Kawempe bakyagenda mu maaso n'okwewa ku ddwaliro ly'e Lubaga. Abantu bo bajja b'abantu bakyagenda mu maaso n'okwewa ku ddwaliro ly'e Lubaga. Tebannategeera mulimu abagategedde okusinziira olw'ensonga nti abamu bwe batuuka obubaka bwe bakuwa balaga nti badde bategeddeko naye baagadde ndowooza batuukirewo ddala oboolyawo nga babadde mu kkubo. Era embeera eriwo nyinza okutegeeza nti emirimu giringa egizeemu okutambula yadde nga wabweru waalyo b'abantu bakyagenda mu maaso n'okutuuka ku ddwaliro eryo okulindirira oboolyawo obubaka obulala obuyinza okuvayo okusinziira ku bakulu kuba bagambye bajja kwongera okuba nga batangaaza ku mbeera eyo. Obadde ku ground ekibaddewo mu kukyusa statement mu kukyusa oba okutangaaza okubaddewo kibadde kitera kyavudde ku ki kati gwe mwennyini abaddewo? Okusookera ddala wetutuukidde ku ddwaliro ly'e Lubaga kiyinza okutegeeza buli mukulembeze abadde atuukawo nga obubaka bwakuwa okutandikira ddala ku PA w'omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya naye ng'obubaka bwawa bulaga nti oboolyawo Honorable yavudde mu bulamu bw'ensi. Naye oluvannyuma lw'akaseera bwali twatuukidde ng'abamu abakulembeze okubadde Honorable Joel Ssenyonyi, SG Honorable Allan Ssewanyana n'abakulembeze abamu nga baayingidde dda. Kati Lord Mayor wabadde awo obubaka bwe ndowooza tannaba nakuba ng'amaliriza ne bamunona naye n'ayingira. Mu kaseera ndowooza kabadde katono okuddamu okufuna ne batuyita mu press conference eyitiddwa abasawo aba Lubaga n'abakulembeze okubaako bye batangaaza. Obubaka obwo bufumiziddwa nti Honorable Sseggirinya ebitundu ebimu bisirise yadde ng'oboolyawo tannaba kuba ng'ava mu bulamu bw'ensi era nga tebasobola kulangirira nti amaze okuva mu bulamu bw'ensi okusinziira ku mateeka agafuga abasawo. Ne tusigala mu kaseera ka kumusabira oboolyawo Mukama ataase. Basawo be bategeezezza. Kati ssemateeka waabwe tebakkirizibwa. Ani yabisse okusooka? Okusinziira ku bakulu bonna balaga nti obubaka oboolyawo bubika bwavudde eri maama wa Honorable Sseggirinya ne bujja nga buyita mu bakulembeze ab'enjawulo. Kuba SG w'NUP ategeeza nti maama yabakubidde n'abategeeza ne bagezaako okunoonya ku PA we n'abamu ku babadde ku lusegere obubaka bwe babawa. Era ndowooza obubaka buno bwavudde okwongera okutambula. Kuba kiyinza okutegeeza nti wetuukiddewo nga buli ababadde ku lusegere lwe n'amubaddeko mu ddwaliro ng'obubaka bwe bawa bwebu. Yadde nga abasawo bo nga bo babadde tebannaba kuvaayo. Naye ng'ebadde bigenda maaso mu ggwanga oboolyawo ku ddwaliro nga nabo babadde babiraba. Tugambe nti abasawo tebaakomuniketinze